NN News Pack channel webale kubanti ate oje kumideko kasita ofuna notification otegera butegezi nti nina mawulire egenkuletedde tutandikidde wa full figure ono nno avudde mu mbeera n'abeera nga atabukira abakulu mu NRM akalulu nno akekawempe North kekalese obuzibu avuddeyo n'alyoka agamba nti Kamukirabe anti jjukira wa NRM yawanguddwa agambye nti Kamukirabe mugenda kutegeera buzibu ki bwe tuyitamu agenze maaso n'abeera nga alangira aba NRM alangidde Balamu alangidde Minisita Nabbanja kwegamba buli omu amusabudde katubeere nga tukuwa akatambi kano full figure agambye oba agobebwe naye ayogedde ekimuli ku mutima akatambi ke kano temunnaba kitandika butandisi ndi musanyufu balese ne babawangula sikiruma namu I'm so happy. Mujja kuyiga ku respecting aba foot soldiers ba NRM, mujja kuyiga abantu ba mobilizers ba NRM babale mu amagezi. Mobilizers ba NRM tali mobilizer wa NRM ataka. Taliyo. Oyo mukazi wuzia yekai yageza hako gamanti mobilizer wa NRM mutadde wa wachi ulimweza afuna yakakaddobe mitwala 3. Secretariat namba ekola kyeriko secretary general. Oyo mukazi lumumba yali awo. Nga buli muntu nga secretary tebera open wait. Nga bagulawo muguzi wonna. Esawa ya leti kibera kisibe 24 hours. Dilo mu meeting ba mobilizer ba NRM. Ne mubulwa ba influencers. Ne mubulwa ba media personality aba NRM. Aba kibina kitanajja mu buyinza. Lwaki kina media personality nga kina n'amasimu gabe just obusimu ge bakozesa okubalabisa. Kawempe mwakwata buses ne mutika abantu. Nga balabalina t-shirt za red munda. Ng'oli akulaga na kufunguye wati natubimanyi wano tuli kawogo. Nemere batuwadde nakasente naye omutuufu yono nga munda mulimu ready kunguli kuliko yero ebyo bijja lwaki bijja olw'okuba nti munyooma bijja olw'okuba nti mweyagaliza bijjira olw'okuba nti temurespectinga bafu okimanyi bulungi nti full figure ayina media Monday to Friday Monday to Sunday full figure wa NRM okimanyi bulungi nti influencer ku TikTok ku social media whatever blah blah okimanyi bulungi nti bakenzo ba influencers manyi kye bayita okwogera n'abayimbi ababayika abasobola okwogera n'abo abasajja ba monsters n'abatuuza n'abanyonyola. Why can you respect this young black? Mwatufunako obujja kwa muzeeyi yatuwa ebifo wa advisors mwasala okutwala na kutuvuma na kutusindika eri bulaba ne muzeeyi balowooza nti akuwadde akawumbi k'ensimbi. Njagala okutegeeza Honorable Balamu mulaba kye tuyitamu bulijjo mwategere kye tuyitamu basajja mmwe nammwe bakazi mmwe bwe mutajjemu bunnanfuusi bwe mutajjemu omulugube bwe mutajjemu sympathies kulaga muzeeyi nti nno mwagala kubeerawo wali mulinda akalulu kano akalulu katandika for ground ne mugaana okajoyininga because tawabeerawo sente ne muleka bafutu soja ba NRM ne babeera mu kalu ne bagabattukana omukazi kalaali yatandika akalulu ka NRM ng'akanoonya yekka ne mweta omwana w'omukulu ne munkwata kadde mugimukasukira ng'abadde ku ground mumulaba abaddeyo ne mutayogera naye ne mutakola naki omukazi ne mumulimbikiza kanjogere toke ejja kuba nnene nnyo nga tumaze okukibatuusako mu bujuvu bwakyo mulaba kye tuyitamu bala muno okwata omusajja n'omweta muno bunabbi obululu onoonya simpati kalakaale abantu abanoonyeza akalulu aba NRM abanoonya akalulu ka muzeeyi abeewaayo okwambala yero n'okkubwa ne mubalekanga ne mutabewanga muzeeyi ne mweparedinganga temunnaba kitandika butandisi ndi musanyufu balese ne babawangula sikiruma namu I'm so happy. Mujja kuyiga ku respecting aba foot soldiers ba NRM mujja kuyiga abantu ba mobilizers ba NRM babale mu amagezi mobilizers ba NRM tali mobilizer wa NRM ataka taliyo tubajja atwene banne wabeere okukkiriziganya n'okukkaanya okumu ente bagiteereko banne esansi yaggwako dda naye erayiza nakali kyaweddeko yazzemu naye yayiza kooti emugabe tokkirizibwa kwerayiza kooti emugabe eviira banno obusaamu yabuvungisa kati buli mu change pocket money we abutambuliza mu ngalo bwati abuchenjinze bulina mu binusu. Can you imagine bamusheka nga muogera nnyo no ku mikutu lwaki temubyogerako ne mubimalawo so n'olwekyo nze ng'omwabuzi wa president nkyogerako
accordingly ku kyemmanyi accordingly ku kyendaba kiri mu situation accordingly ku kiki ekyendaba kigenda okuleeta obusambatuko kubanga mmanyi obusiraamu ekikwata ku mali y'obusiraamu ojja kulaba akanyambere gaawo abantu obalaye nga beesala akajegere kyessaagala kigende eyo nolwekyo nkubira bamufuti bamasheeki abakulembeze mwenna nkubira President Museveni omulanga Jeno Sale Musale Jeno Nalweiso mwenna Jeno Muwozi Kane Lugaba nga abamanyi ebyamadiini mwenna abamanyi okukwata abantu awamu mutuuze abantu bano nga ekizimba tekinasamba ddagala mutereze ensonga z'obusiraamu nga tebennasala kajegere kuba oluvuvumu luli bwonna abantu nga baagala kwerya musawu mweno lwaki omuntu omu abafuukirayo oleke lwaki omuntu ow'olubatu omu avungisa obusiraamu obulamba n'abutambuliza mu change lwaki abuteeka mu pocket money we that is bad kintu kiswaza obusiraamu olwananga n'okuuka n'ejjembe lwanga ne alla empera gyakweba yanjawulo ku balala otherwise oba wasiramukira bwerere oba osiibira bwerere. Yes mukwano ate bwe tweyongerayo mu mawulire amalala sooka vidiyo eno obeere ng'ogimpeera like naye kikulu ennyo okimanyi nti no tonnaba kuba nti no subscribinga mukwano subscribinga ku YouTube channel eno tubeere ng'ate tukuwa amawulire tweyongeddeyo mujjukire nti no Hildaman Kosa ne Honorable Kayemba Solo baali bawambibwa era ne babeera nga babuzibwawo okitegeera naye amawulire getufuna amalungi gali nti bano bateereddwa oba basuuliddwa na busuulwa kubanga mbuba batulugunyiza Hildaman ali mu kutenda solido mbuba bakubisiza solido z'amasannyalaze naye mu comment section munanga abantu tebalina kisa obwedda bamugamba nti oli wankwe watulyamu enkwe Hildaman ebalyamu enkwe otulyamu enkwe simanyi oli wa gavumenti simanyi ebiki bannange naye katubeere nga tukuwa akatambi kano munnange nga Hildaman anyumya okutulugunya kwe baba batulugunyizaamu. Bwetweyongerayo munange obwedda tulindirira Luswa Luwemba abeeko kyayogera avuddeyo ku mukutu gwe ogwa Facebook munange n'abeera ng'ate akkiriza okuwangulwa jukira nti naye abantu b'Ekawempe muli babi nnyo abantu b'Ekawempe mu mwagambanga Luswa Luwemba nti munange yeesimbewo ajje ku bwannamunigina era mugenda kubeera nga mumuwa obululu olw'okuba nti yali atambulanga ne Honorable Segirinya kati obululu bwe bwalazeewa
Munnange ne aganaga eyayingira mu juzi mu kalulu katasinge Alex Luwemba akulidde kawempe kuba nti no munnange ate afuna obululu kubanga Luswa Luwemba yasinzeeko aganaga akalulwaka kamubwe kati nenga bulijjo musudiyo omusajja bannange nkubuulire abalonzi tebeesigika omulonzi asobola okulya ssente yo ssaawa zino n'agenda wali eri okulonda n'atiikinga mulala ekyo nno kyenkugamba nti munnange bannayuganda balabe edduka kale nno twebaza Katonda nti ate ye Luswa Luwemba akkiriza nti munnange yawanguddwa era n'ayozaayoza akanso nalukoola wa NRM tukyalinda tulabe naye maama wano wogenda mu kkooti g'amazima oba olimbyemu kubanga akasajja kabawangulidde waggulu nnyo kaakati ye Moses Nsereko wetwogerera nga ye agambye nti agenda mu kkooti tayinza kubanga yafunye obululu 32 yafunye obululu 32 mu kawempe yonna agambye nedda Moses Nsereko takanya na byavudde mu kulonda agambye essaawa yonna agenda mu kkooti bamubbye obululu 32 mbu balimba nnyo kale Nsereko mbu ayinza okuba yabadde tagenda kuwangula naye nga 32 mbu bwe bamuwadde mbu obwedda basoma bilala ku byabadde ku ground eri bwatyo munnange Nsereko wavuddeyo n'agamba akatambi kaakano Kiriza tubere nga tweyongerayo mu mawulire amalala kiriza ne gano nago tugakuwe tubiveeko tugende omugamba ngende Kampala ntandikirewa tandikirewa nga n'amafuta nkubye Kampala ogamba tuneewola tutuuseewa sebo pulezidenti Kyagulanyi ndi eno nze mbeera entabuseeko mwana mpulira obulamu buganye siina wentandikira obulamu buganye mwana obulamu buganye ffe tetuvuma abantu tubeerawo mu kulwanirira ggwanga kuyimba biruma abantu siina wengera kutandikira mmere eganye newoze sente nkole ebivulo nfune kati siina kyenda kulya omulowooza tubaawo tutyana bwatyo Mmoze bwe yafa Mmoze rediyo yafa bwatyo yabagambanga ebimuluma n'ayogera ebintu ne mubitwala nti yakusaaga nze nja kufiira mu buvuyo nga temumanyi na kinzise bwetetambudde obadde mulabi mulungi webale kwekumira ku Newspark channel katukusaba obeere nga osubscribinga ku YouTube channel eno ate olikinga video eno leka obubaka bwawo mu comment section tewerabira n'okunyiga akadde ka notification oluvannyuma lw'okuba nti no omaze okusubscribinga abagibeerako mwenna abakomentinga buli kaseera twagala okubeera nti naate tubeebaza temujjanga okwo mwebale akubeera ku Newspark channel beera bulungi Weraba.